Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asikeredde ababanja kabaka awamu n'abo abeefuze emitimbagano nga babika kabaka n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Katikkiro okuvayo bw'ati asinze mu nsinkano gy'abaddemu n'ab'amagomboola okwetooloola obwakabaka bwa Buganda ku Muganzirwazza Katwe. Ono waaviiriddeyo ng'abantu abawerako bavumye Katikkiro awamu n'obwakabaka ku mbeera ey'ebyobulamu kabaka gy'alimu. Wabula era mu kwogera kwa kabaka abantu ab'ekikanga kino baaganye okukkiriza akatambi ka kabaka. Era tusuubira okudda ku butaka mu biseera ebitali byawala nnyo. Twebaza Katonda atukuumye era n'Obuganda olw'okutusabiranga bulijjo ate n'obutaggwaamu ssuubi wakati mu kusoomoozebwa okw'amaanyi ddala. Twebaza Katikkiro, baminisita n'abaami ba Kabaka bonna olw'okusigala nga batambuza emirimu gy'Obwakabaka mu kiseera nga tetuli mu nsi. Ebigenda mu maaso byonna tubigoberera era twebaza Obuganda olw'obujjumbize. Katikkiro wasinzidde n'ategeeza nti aboogera eby'ensimattu eri Obwakabaka bateekeddwa okweddako. N'oli n'ayogera bamuloddoka ayinkuwe naye waliwo eyatuwa n'erinnya eddala baddiikuula. Waliwo baddiikuula babeera okwo ne bakanula amaaso ne beerega ebikya ne batuuyana ne banywa omwenge ne banywa enjaga. Temubalaba mundaba nnyina tekyembadde nze mundaba mutya wano. Towabudde bintu bitali mu makulu. Ekyamazima Katikkiro omulabi olwaleero akubuulidde ebikwata Kabaka temubiwabudde wabula mubagenderere abo abeefuula okwagala Kabaka okusinga n'ab'omusaayi gwe. Wali okirabyeko ekyo? Katikkiro era alabudde abantu okwegendereza abantu ab'ekikanga kino abagenda maaso n'okutyoboola Obwakabaka. Mwana wa Kabaka akugamba ekintu gwe n'otuulaawo n'olya gonja n'oseereza. Katikkiro akugambye ekintu minisita wuuno abeera ayogera buli nnaku Kabaka yamuwa gwe n'osinziira eggulama n'oyogera ebintu. Nze n'abantu mbeewuunya akati abantu abo mubaddamu mu buntu bulamu bwe kiba kyetaagisa naye tebabeeraliikirizanga. Buufu bwe bumu waliyo n'abataka abaagenze e Namibia okunoonya kabaka. Bano Katikkiro alina obubaka gye bali. Waliwo ayagala okufuula Kabaka ng'akapiira zibasanze. Temumpitanga omulaguzi naye oba oli awo mulimpita mulanzi. Ate abalala obwagazi bw'enswa bubaliisizza buggala matu. Akitegedde kubira Mukama mu ngalo. Mu byobufuzi eby'okuvuganya gitwolekera Katikkiro alabudde ab'amagomboola ku nneeyisa yaabwe awamu n'okusalawo ku kibiina ki kye basaanidde okuwagira. Bakumanyi obeera mu bantu obakolamu omulimu obagamba okulima emmwanyi siri mu bye tubali twogera luwalo ani bajja kubeekwata. Naye ffe mu ntereeza eriwo tetulina gwe tuwagira. Wabula ayagala obuwagizi bw'abantu awagire ensonga za Buganda Ssemasonga 5. Katikkiro akuutidde ab'amagomboola okukozesa ettaka lyabwe okubeerako n'emirimu oba n'ebintu eby'enjawulo bye bakolerako nti kino kijja kuyambako okutaasa ettaka eribbibwa. Nte ya mugwa mu kirunde bw'otaba swahaba ng'oli muteekako buno bumutambuza ddembe naye obulundira wali wabbali oleme goba baswahaba ku mbuga. Omanyi baswahaba bazibu bayinza okukusibira ekikookolo ku muntu ogwo. Buteeke wabbali naye wabeewo ekikolerwa ku ttaka ly'eggombolola kubanga oli tasobola kujja nga walimye emmwanyi najja n'agamba nti awo wawe tasobola alina kusooka kutemawo omwanyi naye kijja mukaluubiriza. Minisita owa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Joseph Kawuki alabudde abo abakola ebitajja nsa eri Obwakabaka. Baali abafunye okusoomoozebwa munaddala okulemerera okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe obw'okukuuma ebyobugagga by'Obwakabaka
ne bafuuka bakajiiko nattabula abeeko baana oba abaavaayo ne batunda ebyobugagga by'obwakabaka. Tukubiriza abaami ba kabaka Katikkiro batukubiriza bulijjo okunyweza obwesimbu okukuuma obulungi obuwanika kabaka bw'aba tukwasizza nga tukwasiddwa ebyobugagga by'obwakabaka. Era tulina essuubi y'abantu bangi boolyawo waliwo n'abajja okuwummulanga enkyukakyuka ez'omuggundu ez'olukale tezirindidde. Ensinkano eno ebeerawo buli mwaka n'ekigendererwa ekyokulambika abaami bano ku ngeri gye balina okutambuzaamu obuweereza obwannyinimu. Yise Kigongo ku lwa Channel 44 olweggulo.